Abatulaba ku mukutu gwaffe okwagala Katonda mbaniriza nate olwaleero amanya gange nze Bolton Serunjogi era nga olwaleero nyina muganda wange gwenkyazizza asobole okugabanako naffe obubaka obw'enjawulo oba oliawo wajja kubaawo kye tuyigamu oba ekituzaamu amaanyi ekituwa inspiration oba ekituwa motivation mu bulamu bwaffe nga tutambula ne Katonda. Mukulu Michael weyanjulire abatulaba. Nsanyusa nnyo okubalaba. Amanya agange bampita Michael Wangulu. Ndi musajja mugisu naye nkulidde mu Buganda. Ndi musajja mulokole. Ndi musajja mubuulizi wa njiri. Ndi musajja musomesa wa Bible. Ndi mwami. Oba ndi taata. Oba n'ebirala mbyogere ntya simanyi. Era nga olambuludde oli musajja mubuulizi wa njiri, oli mwami, oli taata, era nange bwentyo bwenkumanyi. Nsanyusa nnyo kubalaba oba okubasisinkana naawe mukulu Bolton webale okunyiriza guno mukisa nnyo munnange okubeerako n'omusajja wa Katonda nga gwe. Ekitiibwa kya Mukama. Amina. Ekitiibwa kya Mukama kyonna. Omukutu guno nagucreatinga oba naguteekawo okusobola okuyitako okugabana n'abantu obubaka obuva mu Bayibuli oba ensomesa ezimu eziva mu Bayibuli, ekigambo kya Katonda mu ngeri gye tusobola okukiteeka mu bulamu bwaffe ne kibeera practical, ne tusobola okukyapplyinga mu bulamu bwaffe, ne tusobola okuddamu ebibuuzo ebimu abantu bye baba balina. Katugambe nga osaba otya, bintu ki bye wandyetaagidde okusaba, kubanga tuwulira ebintu bingi nnyo kukusaba, tuwulira ebintu bingi nnyo kukusiiba, wabula Bayibuli ki kyegamba kukusaba, Bayibuli ki kyegamba kukusiiba. Engeri gye nakuleetinga mukutu gwano okulambulula ensonga ezo oba ebibuuzo ebimu abantu bye bayinza okuba nga balina, wabula n'ekimu n'okugabanako n'abantu abalala testimonies oba bwe twandiise testimonies tuzita obujulizi. Because obujulizi anti n'obujulizi busobola okubeera witness kati testimony era kyekimu Oluganda obujulizi tesandibwise nga witness kubanga witness alinga omujulizi okitegedde so abantu okuwa obujulizi bwabwe Katonda gy'abajje oba olugendo lw'obulamu bwabwe ne Katonda bw'aba yabasanga ne wabajje ne wabatuusizza aye ne gye balaba gy'abatwala. Ogabana obujulizi obwo oba oliawo waliyo ali eyo gwe buzzaamu amaanyi abadde aweddemu amaanyi, oba gwe buzzaamu essuubi abadde aweddemu essuubi, oba ali eyo nga tamanyi na Katonda, wabula obujulizi obwo ate ne bumuleetera okwebuuza n'okufumiitiriza n'okunoonya amazima. Oba oliawo n'amanya Katonda n'azuula Katonda oba Katonda n'amuzuulira awo. Ngenda kubuuza ebibuuzo ebimu eby'enjawulo ogabaneko naffe olugendo lwo olw'obukristaayo. Tomanya wayinza okubaawo kye tuyigamu. Musumba Michael, ojja otya okumanya Katonda? Wawulira ddi enjiri era enjiri ekusanga wa? Ojja otya okumanya Katonda? Wawulira ddi enjiri era enjiri ekusanga wa? Enjiri simanyi bwe nkitandika ne in the simplest way nja kugamba nti it was through my mom, mukuyita mama wange mwe nategeerera Katonda. How? Mama wange yali mukyala musumba, yali musawo oba yaretiringa nga musawo n'abasawo abajjanjaba abantu, and it's a long story. Sinza ginnyonnyola kati nenjimala bufunze kyenyinza okugamba nti ndowooza okutandikira ddala kyatandikira ku taata
kyatandikira ku bikonde kyatandikira ku bikonde sometime back mu myaka gy'ensanvu eyo mukulu Idi Amin we yali ng'akyali president myaka ndowooza ssaamu 5 awo ssaamu 6 nze yali akola mu hotels baziyita Uganda Hotel naye hotel enkulu baali bagiyita Apollo Hotel awe Kampala muzeeyi ajja atuuka nga managing one of the managers and mostly he was in accounting nga abala bitabo ekiseera kyatuuka muzeeyi nga mayibo muzeeyi yali nnyo muntu wa bbiya nga anywa nnyo omwenge nga era bw'onywa obeera oyagala nnyo abakyala as you know abasinga obungi mu Africa tuba mu polygamy families waliyo omukyala muzeeyi gwe yali ayagala yali andowooza naye akola mu hoteli yali nga girlfriend naye nga ali omukyala eka yali maama wange ne maama omukulu omulala abakyaggwe kiseera kituuka muzeeyi omukyala oyo naye omukyala yali ndowooza yali double dealer ayagala muzeeyi ate nga ayagala omusajja omu omujaasi owa Amini kiseera kituuka kijja ne kizuulwa nti baagalana muzeeyi azuula nti oyo mukyala ayagala omusajja wa Amini kati muzeeyi yali tamanyi nti musajja wa Amini ng'avaayo nga mukuba ebikonde essebo ng'akuba omujaasi ebikonde amaanyi g'omukyala budde bwali wa misana awo kubagana ebikonde ate ng'akubira ddala omujaasi bubi nnyo ate omujaasi yali wa mayinja naye nga yali undercover nga tebamanyi kati afterwards nga ekigonde kimaze okuggwa ate nga muzeeyi wa manager abazungu we bali biki ebyo namugamba sebo ova kulwana n'omujaasi era va wano kati nga hoteli temala giguba tugenda ku pretending nga abakugobye muzeeyi nga apapanga jeka nga tupapyawo tupakinga ennyumba nga bategedde edda we tusula twali tubeera Bulange not Bulange ndowooza oba twali tubeera Longojja myaka gy'ensava nali muto nnyo and kati mu kuyita awo tudduka tupakinga ebintu mu kibuga mwalimu amakanisa nga 3 kanisa esooka baali bagiyita Full Gospel eyokubiri baali bagiyita Elimu Church eyokusatu baali bagiyita yali yava Kenya bagiyita Deliverance Church kati nga tunoonya abalokole bali ndowooza maama mu kudduka yanoonya abalokole abayinza omuyamba kano wajja obeerawo omusumba wa Deliverance Church oba yali youth pastor oba yali main pastor I don't know naye nga yatwaniriza n'atuwa garagi mwe twasula nafena ne tubeera omwo kati mu kuyita mu incidence eyo maama waategeera Mukama kubanga twali tusemberedde nga tetumanyi oba tu survive another whatever I don't know but at the end of the day maama nga ategeera Mukama mu kuyita ki mu kuyita mu incidence eyo and sijjukira kubanga nali muto batwaliwo bbanga ki nga muzeeyi afuna transfer nga batutwalira kati tugenda okugenda erira nga maama mulokole kati awo wenzijja okutegeera Katonda kati ekya singa ennyo bintu biri bibiri okundriving eri okutegeera Katonda sijja kulimba ekisookera ddala maama yayogeranga nnyo ku Geena nga tewali ayagala okufa atayingire mu muliro nze nalokoka ntya Geena naye senga nali ntegeera nga bwentegeera kati nandibadde ngamba nti ndokoke mu kwagala Katonda si mu kutya ekyokubiri wali amaanyi agaaliwo okugamba ge baali baoperatingira mugenda lisimanyi bwe baali nga batandise okuyimba
nga ndaba abantu emizimu gibavaako nga ngamba ye abantu bano bannamaanyi kiyage batambula nago ekyo kyandrivinga nnyo okubuuza nga neebuuza kiki nga wabeerangawo oluyimba lwe bayimbanga mu Luswayiri nti moto imewaka leo moto ni kazi ya Yesu moto imewaka leo tuimbe haleluya moto umewaka nga batandise okuyimba oluyimba olwo ng'owulira amaanyi agali mu kifo kati because of that I was driven na sengebwa ogamba nti munnange nina okutegeera amaanyi agali mu ddiini eno nenzija mpolampola. Ekyokusatu maama teyavanga mu kusoma Bayibuli ngamba kiki kyama ekiri mu kusoma ekitabo ekinene ekyo nga maama buli lweggulo atula wansi mu muti n'asoma. So those are the three things that drove me to salvation, and it was through my mom that nategeera Katonda. Azwa ekibuuzo nkizeemu. Wow. Story y'amaanyi nnyo. Story y'amaanyi nnyo ate ennungi nnyo. Kati weekugamba nti obulokozi bwange bwava mu kikonde. Katonda alina engeri nnyingi nnyo zayinza okuyitamu okubaako waatuteeka ng'ate ffe tetusobola kuziraba, naye nga incidenti oba waayise okubaako kyakulaga oba kyakuyigiriza oba kyakutuusaawo gw'ate oyinza okudisipizingawo okwevumawo naye ng'ate kyakutuusizzaako wali wakuyisizza tewabadde walungi tewakusanyusizza n'ate kyakutuusizzaako ate oyinza okulemererwa n'okumanya obulungi bwakyo bumalayo. Kyekyo kyennyini okitegeera okundaba wano bwendi era obulamu bwange bwonna nkulidde mu kanisa wadde wali ebinakolanga byonna ebyo kugamba ku bbalibbali naye nga amanyi at the end of the day ndi musajja mulokole. Wow, story y'amaanyi nnyo. Kusomoozebwa ki kw'osanze mu bulamu bwo obw'obuweereza ng'omukristaayo? Okusomoozebwa okw'amaanyi kwensisinkanye is there waliyo ebintu bya mirundi ng'ena n'okusomoozebwa okusinga ddala nti saafuna okutegeera Katonda nsize mutegeera le kugamba nga ndudde mu buweereza ne okusomoozebwa okw'amaanyi ddala kugamba okubadde ne resistance y'amaanyi okubeera nga simanyi Katonda kiki wadde ndi mulokole naye nga simanyi salvation kiki. Ebyo byonna kugamba nalokoka nga bwe nkugambye nti nalokoka okuwona geena kati nategeera nti ndi seefu nengamba kati n'abalala kange ne mbagambe nti bannange mudduke naye nga ekituufu kiri nti nga Katonda simumanyi oba okitegeera bulungi nnyo. Okutegeera Katonda kwa njawulo n'okudduka okufa kwa njawulo. Okitegeera kwa example omusajja omubbi ku musaalaba ye tayagala kutegeera Katonda yamugamba nti mukama wange nzijjukira bw'ojja mu bwakabaka bwo yali adduka kufa ayinza n'okuba nga kyeyali ayogerako kennyini ng'akyogera aye takitegeera n'amakulu gaakyo. Kati nze baŋŋambanga nti bw'otalokoka ogenda kubeera mu muliro ogutaggwaawo neŋŋamba wa okusomozebwa okwokubiri nga omubuulizi w'enjiri kwe mbadde nsinkana obutamanya kintu kikyamu nnyo kubanga bw'oba tomanyi enjawulo eri ku Bayibuli ebintu obifuula nnenge
oba kitegeera kyeŋŋamba nkitegeera bulungi kubanga kati nali mbuulira enjiri nga nzija nentiisatiisa abantu naye nga simanyi nti mbatiisatiisa okitegeera nga bwe mbuulira enjiri mpointinga ku kibi sibalaga kuki I wouldn't call it ekibi nandi kisenga weakness abantu ze balina okitegeera naye nga simanyi Katonda mu Luka chapter 24 I believe anamusanvu anamubiri awo if not 25-27 awo Bible egamba kansomewo saagala okukwotinga kandabe oba nina simanyi kulikoldo era nange olunyiriri mbadde njadde nnoonya nduteekeko ku screen nga abantu basobodde olaba mu Luka kankuweka gundi kano Luka 24 25 laba bwati bagamba nti 24 agamba nti and certain of them which were with us went to the sepulchre and found even so and the women had said but him they saw not. Kwagamba okuyita mu bwangu kitegeeza nti wali abasajja babiri basinkana Yesu nga batambula bagenda mu kabuga baali bakayita Emmaus. Yesu nga amaze okuzuukira batambula bagenda Emmaus bagenda bamwogerako nabagamba Yesu n'abayungako nabagamba kyekiriwo nagati tuwali mwana ne batandika okutambula bamubuuza gwatamanyi mugundi eno yonna exactly gwatamanyi kigenda omusajja bamusse nagamba musajja ki can you imagine nagamba musajja ki musajja abadde wano akola ebyamaanyi awonya abalema azukusa abafu ne juzi yazukusa Lazaro oyo nagamba musajja yo nga sibumanyi nagamba oyo musajja nagamba nga kyagenze ku mawulire gwe wekaweka mu kibuga kino kyonna ekyamaanyi gwatamanyi exactly okitegeera kaka ne banyumiza Yesu story ate nga ye Yesu okitegeera nojja wesanga nti oluusi most of the time tugenda ne tubeera nga tweyita ntumanyi Katonda naye ate nga tetumumanyi kati eyo challenge y'amaanyi nnyo gyensanze mu buweereza bwange all the years that I've been doing crusades that I've been gyembadde nkola Bible teaching nga ntambula mu America wano nga ngenda nembulira enjiri nenkola kye bayita itinerary yearly itinerary nenga nga nkola kye bayita okusimba omutwe n'ofuna topic obutamanya kikyamu nnyo okutuusa buli nakolanga ekintu ekyo naye nga muli mpulira nga ndi nnyonyonyo empty olinga wawulira waliwo ekibulawo nga oba bakyogera batya mu Luganda nga waliyo vacuum y'amaanyi vacuum si ya Luganda manyi tuludde nnyo wano mu era bakitegeera nga waliyo vacuum y'amaanyi naku zino waliwo ekibangirizo oba ekituli nga waliyo ekituli eky'amaanyi oluusi nagenda nembulira enjiri nenkomawo nga depressed nga naba nange is there something that is beyond this nga mpulira nga waliyo ekinvuddemu nga sikiwulira n'okuva we natandika okutegeera Katonda ate Bible nenjagala nnyo ekintu ekyo kyoyogerako ekyokumanya ekyobutamanya obuzibu obukyasinza okubeera obw'amaanyi abakristaayo abasinga obungi bwe tusisinkana kale mu bukristaayo kukitwala nti gw'omanyi buli kimu okitegeera ate abakristaayo bangi
tasobola kuyimirira n'awuliriza kuba ayinza okuba asuubira talina kyayinza kuyiga ku muntu oyo ki mulala wabula n'omwana omuto tulina kye tusobola okumuyigako ekisinga obukulu kuyimirira n'owuliriza n'ogezaako okutegeera kuba ekyokulabirako Yesu abayigiriza be abaana be baali bajja nga bagamba abaana bagalagenda kulaba ku Yesu abayigiriza babagwa mugende ali bize temusobola kumusumbwa n'abaana bato n'abagamba abaana temubagoba bate mubaleke bajje gyendi kubanga obwakabaka bwa Katonda bwabwe era n'abaako kyabayigiriza mu kiseera ekyo n'abagamba ate abeere nga mwana muto obwakabaka tabuyingira obwakabaka abwerabire kirungi kugamba manyi Yesu bw'aba ayogera Yesu yakozesanga engero abazungu ze bayita parables yakozesa parables n'akozesa proverbs n'akozesa idioms n'akozesa metaphors n'akozesa gundi nyingi nnyo naye nga waliwo ekifaananyi kyagezako kupaintingira si kyekyo kyennyini kyayogedde wabula olina ky'olina okuyigamu so bw'otayimirira n'owuliriza n'ogezaako okutegeera n'obuuza n'okubuuza ate oyogedde akantu awo nenkaagala nti Yesu yakozesanga metaphors n'akozesa analogies n'akozesa idioms n'agambe ebyo bigambo bya luzungu binene nnyo ati bano bannange era tujja kunoonya engeri gye tubivuunulamu oba oli awo yakozesa engero musajja okimanyi mbuno ekigambo ekyo mu Luganda engero Oluganda luli fani ekigambo engero kikozesebwa nga boogera ku idioms oba nga boogera ku proverbs oba nga boogera ku metaphors naye wakozesa ekigambo ekyo ng'ayita mu ngero naye ate obeera musiru nnyo okutuuka okulowooza nti again sijja kutegeera simanyi mu ngeri bw'oyinza okivunula mu Luganda okukozesa proverb oba analogy n'okitwala nga it's a natural literary okitegere kyeŋŋamba kugamba kangezeko givunula mu Luganda oba ojja kubeera mu nsobi kiringa bw'olaba sayini nti eno sayini post eraga nti ogenda nankulabye oba ogenda sayini ekulaga nti sayini post eno egenda Jinja gwe n'otuuka ku sayini post n'olowooza nti otuuse Jinja but behind that sign otuuse Jinja kuba sayini egamba Jinja exactly ekyo kizibu kyetulina era kyembadde ekizibu challenge eyo gyembadde nsanga nnyo mu kanisa and all the time that I've been ministering n'ababuulizi abasinga obungi lwa kugaana kukakkana wansi nene bw'obeera ng'oli bishop oba n'obeera ng'oli musumba okulira makanisa genkanawo amangi okubeera nga tomanyi Pawulo agamba Timothy n'agamba tolekeranga awo okusoma okusoma kintu kyamaanyi nnyo ate n'okutegeera Bayibuli kintu kyamaanyi nnyo bwe ngamba okusoma kisigamba nti soma ebitabo bulijjo though it's good naye okusoma Bayibuli okutegeera Bayibuli olugero omuntu bw'ayogera olugero kubanga obuze ekibuuzo nti challenge ki obadde osinkana okitegeera mukulu Bolton nti abasajja abawandiika Bayibuli kyabatwalira emyaka 1500 ogiwandiika myaka mingi gyabatwalira era abasajja sinti generation emu yawandiika but it took 1500 years and different generation but they all had one message oba kitegeera kyeŋŋamba ne gwe ovaayo n'osoma ekyawandiikibwa n'oyagala okudduka nakyo within no time you have not taken time you have not tobadde we baali tolowoozezza bwe baalowooza topasivinze mu totegedde baasinzira ku kyokwogera ekyo kye baayogedde awo exactly okitegeera okizeemu wangambye ebintu bina naye ompaddeko bibiri enkubaddeko bibiri ongambye ompaddeko bibiri
ekyobutamanya okubanga oba nkyogedde ntya kubanga tewategeera Katonda obutamanya Katonda nti walokoka naye nga tetomanyi Katonda so n'ogenda ng'otambula bw'otyo ng'obulira enjiri ng'oli mulokole naye nga Katonda ye nga tonnaba kumutegeera bulungi then n'ekirala okubanga tolina information nga totegeera byawandiikibwa bulungi nga towaddeyo tonaba kubitegeera bulungi nali mbitegeera nali azini sigamba nti nali ntegeera nali ntwala engero literally wali obimanyi naye nga tobitegeera ng'osobola okukootinga kyekimu nga n'abantu abali eyo asobola okukootinga chapter nya n'azoogerawo nga bwe zitambula naye nga tasobola kukubuulira kati nga tasobola kulaba makulu kyagalimu era ki kyetuyigamu mu ezo era tuyinza kuziteeka tutya mu bulamu bwaffe kankuwa example waliyo Zabuli gye tukwotinga eri Zabuli 23 egamba the Lord is my shepherd mukama ye musumba wange seetaagenga then egamba kyekirala andeetera he makes me lie in green pastures yes like kwegamba kankisome kubanga sagala kwegamba ajuza newe mba ntambulira mu kiwonvu ekyokufa siityenga kubanga mukama ali nange omuggo gwe kati Psalms 23 eno Psalm nyimpi nnyo egamba the Lord is my shepherd I shall not want he makes me lie down in a green pasture he leadeth me beside the still water ono Daudi ayogera then agamba nti he restores my soul he leadeth me in the path of righteousness for his name is sake kulw'erinnya lye olira sebo kati nagamba though I walk through the valleys of the shadows of death I will not fear evil I will fear no evil for thou art with me and thy rod and thy staff comfort me kati bw'osoma ekyandikibwa nga kino kisoundinga bulungi kirungi eri emmeme yaffe naye Dawudi yali alagula okitegeera musumba yali alagula wano ayogera ku kufa kwa Yesu ayogera ku bintu bingi awo okitegeera ayogera ku kufa kwa Yesu agamba Yesu agamba nze kati bunaku zino wasoma Bayibuli nze kiteekawo Dawudi newabeera nti Dawudi yali akola ki especially mu byawandiikibwa nga scriptures bwengamba scripture kitegeeza from Genesis to all the way to John those are the scriptures all the way to Malachi I'm sorry all the way to Malachi Old Testament why kubanga ebyawandiikibwa ebyo byonna byali birangirira kujja kwa Kristo era bw'ogenda n'osoma Bayibuli n'ogyetegereza bulungi ojja kulaba nti 99.9% byonna byali birangira era bujjamu Kristo then Bayibuli efuuka kitabo kya njawulo okitegeera then n'agamba ono mu maaso n'agamba nti though I walk through the valleys of the shadow of death I will fear no evil ayogera kufa kwa Yesu awo sebo then n'agenda maaso n'agamba thou prepares a table before me in the presence of my enemies and has anointed my head with oil and my cup runneth over okitegeera sebo agamba n'agenda maaso n'agamba surely goodness and mercy will follow me all the days of my life all the days of my life kiki kyetuyimba nnaku zino bwe tugamba the Lord is good all the time the Lord is good bino byalagulibwa Dawudi okitegeera sebo God is good so kati bw'osoma ekyandikibwa nga ekyo n'okitwala literal naye n'otategeera nti Dawudi yali alangirira ekigenda okubeerawo oba omisinze point
your point badde oba yakubiri naye nga another thing is the opposition that of late that I've been encountering. Bible egamba nti bwemulitegeera amazima gajja bafuula ab'eddembe. Amazima ge galuwa amazima ge Kristo. Okitegeera Nze kkubo n'amazima nze bulamu nze kkubo nze mazima nze bulamu. Exactly. So teri ajja eri kitange nga tayise mu nze. Exactly. So Kristo wate wagamba. ogenda n'owesanga nti osinkana challenges amaanyi nnyo whereby wali opposition y'amaanyi si mu batali balokole ne mu kanisa ya Kristo. Why? Kubanga number one omulokole tayagala kusoma. Omulokole ayagala biwedde. Bible egamba mu biseera eby'oluvannyuma abantu balibeera naki n'amatu agakola ki with itching ears baagala kuwulira ebyo bye baagala okuwulira. Kikiriwo leero bw'oyogera ekintu ekistretching omuntu gagamba gundi okyali mulokole n'ogamba nti gwe gundi obulokole bw'oyogera obutegeera and what's the yardstick of the salvation you're talking about. So challenge number 3 that I have encountered a lot of opposition. But that opposition does not go away without prayer. Lwensaba lwenzikiza Mukama ogenda okulabanga and people are getting to know the truth. Kati nja kwogeranga ku kintu ojja kunsonyiwa okukubawo kino. Oyinza n'okuba ate ogenze mu kibuuzo kyaffe ekiddako naye tugende emboozi ennyumidde bulungi nnyo. For example, okimanyi nga gwe all along tubadde abasumba tubuulira ku kimu kya 10. Okimanyi kya 10 ekyo kitwogerako omusumba yenna ow'omulokole kasita omukwatira ku kimu ekya 10 akuyitanga eyagwa. Waliyo omusumba ow'amaanyi ennyo Nigeria sijja mwogera erinnya. Manyi bwe yagamba endigazi an'amakanisa all over the world. Naye amiira ku convention yaabwe n'abagamba mbabuulira amazima omuntu yenna atawa kimu kya 10 agenda mugeyeena. Saba abasalidde obusango agambe agenda mugeyeena. Nagamba seriously ono Bible agikyusizza. How dare you kugamba olete okufa kwa Yesu okumalemu essabo otyo. Munnange nno ekintu ekyabasumba bangi bakikola kyobola banze nyina ekintu kyengenda nengamba abantu amanyi abantu ba Uganda abantu baffe bategera olulimi Oluganda nyina ekintu kyenjogera ku bintu bye bakola ki ebibakola ki bibategeera ebiri mu bulamu bwaffe ng'abana Uganda bitusobola okulireetingako. Naye mbagamba abantu abasinga obungi abeeyita abasumba oyinza okusanga nga basumba nga bandyagadde obbeera abasumba naye nga balina challenge eyo okuba nga tebamanyi byawandiikibwa tebanabitegeera bulungi ate ngoba nga tebafunye oba mukisa kusomesebwa byawandiikibwa na kusomesebwa Bayibuli na kusomesebwa kubuulira. Oba nga bo be bayigirako webato we bakola ki we baali batambula. Ate olulala n'osanga abalala nga beeyita basumba naye nga tesi basumba. Era waliwo ekibuuzo kyentera okubuuza mikwano gyange tuba tunyumyanyumyamu nga bagamba musumba ono n'akola bw'ati ne mugamba munaye si buli muntu eyeeyita omusumba nti musumba. Ne bagamba omuyimbi waffe ow'amaanyi ffenna gwe tunyumirwa gwe tuwuliriza Dr. Jose Camilio. Alina doctorate. Naye ffenna tukola ki? Tumuyita Dr. Jose Camilio. Naye talina discipline yonna on the scope of education gy'alinamu doctorate. Talina discipline on the scope of education gy'agenda n'akola bachelors n'akola masters n'akola PhD ne bamugamba nti kati oli doctor.
okitegeera naye fena tukola ki kati Dr. Jose Chameleone fe tumuyita dokita naye kenyini yeeyita dokita atagejja takogga naye naye ng'amazima matuufu si dokita so n'abantu bangi abeeyita abasumba si basumba ekyo tulina okukitegeera kuba bwe tutakitegeera aye tuyinza okukola ki ogwa mu trap because waliwo Paulo wagambira munange nsonyiwa okujja ku gundi wabula waliwo Paulo wagambira ti ku nsi kuno tekuli muntu alina excuse obutamanya Katonda kubanga Katonda okuyita mu byatondebwa yeeraga eri ensi emiti bw'otunulira emiti n'otunulira ebyewunyisa by'ensi ensozi amayanja gasemayanja emigga biki byonna bikuleetera okwewuunya n'ogamba naye ani yakola ebintu bino so Katonda yeeraze eri abantu okuyita mu bintu bingi nnyo balaga nti wano waliwo amaanyi gange bino byonna nze yakola ki nze yabikola so bw'otafaayo nnyo kumunoonya kumutegeera kiri mu Baruumi teri alina excuse obutamanya Katonda kati gwe ate nodda kuffa abali mu eno generation ofundako nabali abaaliwo muziri generation ez'aba Paulo nga obubaka bwa Bayibuli oba byawandiikibwa ebikwata Katonda birina kutuukako nga waliwo abireese kati ate ffe Bayibuli waliyo n'ez'obwereere bw'oba ojagala osanoga n'ogifuna ku bwereere waliyo nnyingi nnyo ebyawandiikibwa bituli awo waliyo n'eziri recorded watumanyi kusoma zosobola ogera n'ofuna n'oba ng'owuliriza ki ng'owuliriza mpulirize mu lulimi lwate mu Lukyoli, mu Luganda, mu Lusoga, mu nnimi ezisinga obungi ku nsi Bayibuli mweri ng'owuliriza mpuliriza watosobola kusoma naye abakristaayo bangi tuwaddeyo nnyo ogwa naggamba mu kweyigiriza ne mu kumanya y'ensonga lwaki tulina ekizibu ekyo nti musumba kyaba ayogedde abantu abasinga obungi kye batwala over ekya Bayibuli kyebeekoze ki abasumba baffe so obuzibu obwo tusobola okugusalira abasumba nate naffe abagoberezi tuba tukola ki naffe guba gutusinga kuba naffe kitukakatako okukola ki okumanya naye omanyi kyenjagala okwogera mukulu Bolton abasumba baffe nze mba nenye naye nga mba nenyambaleka mu katono anti nange kyenkugambye wali eri nti oyinza osanga omusumba nga musumba ng'era ayagala okubeera omusumba ng'ayagala okuweereza ng'ogyeko bana abeeyita abasumba nga si basumba waliyo ne bano nga musumba ayagala obuweereza ayagala okuweereza naye nga teyafuna omuzungu kyayita discipleship obanga ne discipleship gye yafuna gwe yagifunako teyali kwegamba obuweereza bwe bwonna ne buba nga bwazimbibwa ku musingi ogutali ki okutamanyi Katonda kati ate ye nga mu mutima gwayagala Katonda naye nga talina ki foundation gye yafuna nkyamu kwegamba oyo naye ate tomunenya nnyo ojjukira abamissionary abajja e Uganda abamisani twalina aba full gospel twalina aba Baptist twalina aba assemblies twalina aba Elim Church those are denomination okugamba denomination mu Luganda batukiyita tutya tujazita denomination enzikiriza y'enjawulo naye nga bonna baali anda abakatoliki abakristaayo abalokole nekijja kyesanga nti abo abasajja abo baawuliranga enjiri and they all fall under the umbrella of Protestant church newe bajja bye batusomesa bye twaddukanga nabyo okitegeera mukulu Bolton bye twaddukanga nabyo okitegeera okutuusa time eze netuuka generation entu sibu babuuza ebibuuzo
ne bakubuuza ekibuuzo n'otandika okwetakula mu moto nagamba in fact omanyi n'otandika okubuulira n'ayimira wali n'agamba kyoyogedde tekiriyo nogamba gwe tomanyiiko ndi ndika amafuta ga Mukama naye nagamba nange ndika amafuta ga Mukama ate nga kituufu okitegeera tubadde twogera ku issue ya tithe kati ekyo kyetwetaaga kyova olaba nti omusumba yenna atali willing okubeera challenged oyo muteekako question mark kubanga omusumba yenna ajja n'akubuulira enjiri oba n'atandika okwogera ebitaliiyo alina okubeera cross checked yeah. In fact nga bw'abuulira ojjukira Yesu bwe yajja n'ayimirira n'agamba nti yali Yesu yajja n'agamba abasajja Bayibuli egamba ne bamuwa ekitabo kya Isaiah okusoma n'asoma bwe yasoma n'amaliriza ng'agamba ebyawandiikibwa bino olwaleero bituukiridde mu maaso gammwe maye abasajja bakyaba kyebamugamba ojjawo obuyinza kubanga nabo baali bamanyi ki baali even though baali tebamutegeera ne baali bamanyi nti ekyawandiikibwa ekyo kirangirira Mezaaya agenda okujja naye nga tebamanyi nti ye Mezaaya bagamba obuyinza obujja obugamba nti kituukiridde so Bayibuli egamba ne bamufulumya baali baagala omukuba amayinja. It all falls down to one thing that tulina okubeera nga tukola ki tulina okubeera nga one mentorship is very very important omuntu go and oyinza okubeera ku mentorship naye ate ku mentorship nobeera nga you're not learning ng'olina amalala makyamu nnyo obutakkakkana kubanga awo tusobola kuyiga ne bwobeera ng'olowooza nze okujja mu ggwanga ekyandeeta wano mu ggwanga mu America it was through a Bible college that's how I ended up here you know nekimbeerera kyandimbeeredde nandibadde mu siro obutakkakkana kuyiga okitegeera okuyiga nze okutegeera okuyiga ebadde musajja mu Africa abadde anchalenginga n'abikula ebyawandiikibwa neŋŋamba Mukama omusajja ono yagera mu Bible college ne nagenda okufinding out that yatuula n'akola research okitegeera kyetutalina naku zino ngenda neteekawo post ku gundi ku Facebook nembuteekawo banne ku gundi ku YouTube abo ne bagamba tuwagwa nese kugwa nagwira ddala okukyuka kati waliwo kyobadde oyogerako lwakwa nakusazeemu awo notakimalayo naye kankukkiriza okimaleyo kankujjukiza okimaleyo tusooke tukomekaawo tujja kweyongera ate mu katundu akanaddako asooka omaleyo kyobadde ogamba ku kimu eky'ekkumi ekyo kwanjaga tukirambulula eri abantu bategeere kyotegeeza ekimu eky'ekkumi ekyo so kyobosikaku ka microphone akasembere ekimu eky'ekkumi ekyo all along tubadde tukikola ki abaganda bagamba okifuula nnenge naye nga si bwe kiri nti tewali ekyawandiikibwa kyonna mu Bayibuli mu ndagaano empya ekiraga nti ekkanisa erina okuwa ki kimu kya kkumi tekiriyo abasumba bwe bajja ekimu eky'ekkumi bakijja mu Malakayi 3:10 era n'omuntu atamanyi Bayibuli amanyi Malakayi 3:10 naye akalokoka enkya yesterday amanyi Malakayi 3:10 ekimu eky'ekkumi kyekiwa ekimu eky'ekkumi yalinga culture mu biseera bya Bayibuli ebyo ebikadde mu biseera by'aba Abraham eyo gwalinga musolo kyali ne mugundi ne mu biseera bya Moses nga Moses agaba law agiwa eri bawulamu responsibilities ez'abantu abali mu bwakabaka bwa Israel tribes eza Israel 12 ekyo nga tunakituukako kyava dda mu biseera bya Aburahamu ne Aburahamu nga tanakyuka ku gundi yali culture wekyava before even Moses naye mukujja mugundi mukujja mu bantu ba Katonda okuyingira anti bakiadaptinga kati Moses agenda nakiimplementinga ng'alaba abantu amaye Abayudaaya abo nno sibo tubayita mmere
abayudaaya balina emitima giringa egy'abagundi egy'aba Saudi Arabia abasajja abo bonna kubanga bonna bannataata omu okitegeera era omuyudaaya atamanyi Kristo eggulu lyo sirowooza nti alingira anyway ekimu ekikumi Malakayi awandiika ebbaluwa awandiikira bano abaali abawambe okitegeera bagenda mu mawanga nga bawambe ne babeerayo mu Babylon ne babeerayo for almost emyaka 7 n'okusuwa kati generation eyaddako bwe yava kati nga bwe tujja wano mu America tuzadde abaana baffe tebamanyi culture yawa ye Uganda okitegeera ne bw'obanyumiza Zamin ne bw'obanyumiza Museveni tebamanyi okitegeera kati baba bazzeeyo ne beezuula nti mu bo balimu abamu abaliki abakabona Malakayi kyaba awandiika ebbaluwa n'abagamba bannange okuva edda nedda wetuti bwe twakolanga temukyerabira awandiikira generation eno empya okitegeera n'agamba mwerabira dda Katonda can a man steal from God omuntu ayinza okubba Katonda naye mumubbye ne bagamba mumwebuuza mumubbye mutya temuleeta kimu kya 10 ebyo Malakayi kati weebuuza Malakayi ebbaluwa yali agiwandiikira ani okitegeera those are the questions that you have to ask ate yali agiwandiika nga tukyali mu time ey'endagaano enkadde tewannabaawo Kristo tannajja tewannabaawo bulokozi exactly tewali ebiseera ebyo nga si buli muntu alina access ku Katonda